بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد أتنزو الله سبحانه وتعالى لن يلمتين مجف وقتالين بكين asaanidde okusinzibwa era alina okusinzibwa nga tagattiddwako kintu kyonna. innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna. omuntu yenna anaasinza ekitali allah anaagatta ku allah subhanahu wa ta'ala yagamba allah nti ejjana eri haramu ku ye tagenda kugiyingira. ne bw'anaabanga afudde pulezidenti, afudde kabaka, afudde simanyaani, gavana, super power, byonna bye beeyita mu dduniya muno, kasita kanaamutaana n'afa ng'obusiraamu tayina, min ashaabu nnaas, agenda kuyingizibwa omuliro gwa allah subhanahu wa ta'ala. ate wama dhalika allah biaziz, allah omwokya si kinene. nabwekityo tumwawule allah mbwomu bwe. abaddu bonna abalimbiddwa n'ebitiibwa by'edduniya bino oba ne ssente ze balina mu dduniya, ng'omuddu alya bulungi, alya ebijjulo ng'ana mu kimu olunaku, asula mu nnyumba eringanga lubiri naye nga si ye kabaka, emmotoka gy'avuga eringa muntu, alina ebyobugagga ebyenjawulo, naye ng'omuddu oyo talina mu buwangaazi bwe kye bayita la ilaha inna allah, teri amusinga mwavu. ate omuddu ne bw'anaawangala mu nsi muno nga ye alya kimu, nga kasita kamutaana n'alya ekyemisana, teriiyo sapa, obanga bw'aba alidde ekyeggulo tagenda kulya lanki. naye ng'omuddu oyo asinza allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, yamwawula, tamugattangako kintu kyonna, omuddu oyo mugagga. kuba allah yagamba nti wama alhayatu dduniya illa mataa'un ghurur ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaq. bye tebigenda bagasa. bonna abalina ebitiibwa by'edduniya eno bebayita bajjeno, simanya IGP, simanya GPP, bonna be babayita ebyo byonna duniyawi, bya mu dduniya wano. ewa allah teriyo ejjeno, teriyo kano nti wabbeeyi teriyo, bonna be babayita. simanya diguli, ayina profesa ono, simanya ayina masters, ayina PhD, byonna bikoma wano. asoma yenna asoma, toddiriza. naye manya nti ewa allah kyasinga okwagala, omuddu yajja nga alina la ilaha illa allah, ate mukhlison, la ilaha illa allah ensengejje, nga teriimu kugatta ku allah. tola ebibuuzo bye batubuuza mu kabuli, man rabbuk, ekibagaye profesa atasiramusa akimanyi, n'obwongo bwe tumutenda bw'ayina. ma nabiyuka, nabbi oyaani, eddiini yo ki? bamubuuza ku Qur'ani, imaamu tamumanyi, nga bamuazzaba mu kabuli mwali.
abange tunyiikire tusome abasoma irimu yonna ey'edduniya naye kakasa nti newa Allah olina kyogendayo nga mu binene byogenda nabyo mu maaso ga Allah ekisookera ddala kumwawula. Ekyokubiri okugobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genda ne Qur'ani gye yakuwa gy'olina okuwangaala nayo, wagisoma n'ogikolerako, bwe bwali obuwangaazi bwo ogenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'oli minal faizin, ng'oli mbaddu abawangudde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asebyengira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, saakutuma eri bantu abo okuggyako Muhammadi ng'oli kyakusaasira. Ate yamutuma n'eddiini ey'amazima liyuzhirahu ala ddiini kulli, agyolese eri abo bonna abalowooza nti balina eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaama diina fala yuqbala minhu. Omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah nga kyalese mu maaso ga Allah nga eddiini nga si busiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza ddiini ye. Allah n'agamba nti habbaba ilaykum al-iman, nabaagaliza imaani eno obusiraamu buno. Ate wazayyanahu fi qulubikum, nembuwawundira mu mitima gyammwe. Wakarraha ilaykum al-kufra, Allah yagamba nti mbeewaza mbeekesa obukafiiri oba okunjeemera. Allah tagenda kukkiriza ddiini etali busiraamu. Dero gali ageyita amadiini, abakatoliki, baprotestanti, simanya catholics, orthodox, simanyani ba Seventh Day, gonna twala tugende, bali mu keetegeekerero kukuza ge bayita amazaalibwa. Era buli woyita zibayita simanya Christmas carols, azaaliddwa. Allah yagamba nti dhalika qawluhum bi afwahihim, ekyo kigambo kyabwe kiboogera n'ennimi zaabwe, ma laysa lahu bihi ilm, tebakiiraako kumanya. Mu ayida Allah mu surat al-Maida yagamba nti alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi kadhiba, abaddu abatakkiriza Allah bamulimbisa, kubanga batono nnyo mu bba bategeera. Allah we yabayita eyabatonda yagamba kitono nnyo kye bategeera. Ekigambo ekyogerebwa era nga bwe batuuza shura yaabwe, miitingi yaabwe, abali basingamu obwonoonefu ne balondawo olunaku ne bagamba nti leero naye nga bwe tulaba tufuneyo olunaku oba lunaaba lwa 25. Bonna ne bettafaka ne bagamba nti kati tulonde olunaku olwa 25 tugambe nti Isa bun Maryam lwe yazaalibwa. Era boogera ekigambo ku nnimi zaabwe ekigambo ekibi nga buli musiraamu yenna naawe kyali kunyiizizza nti azaaliddwa bo gwe bayita omwana wa Katonda. Allah yagamba nti ma yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tekigwanira Allah kuba na mwana, kwefunirayo naye mwana ng'ebitonde bye bifaanana. Juma ozaale ne Katonda azaale, naye ng'alina amuyita ddadi. Tolaba nti entegeera eyo ebannafu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mal masihu bin Maryam illa rasul, Isa talina kyali mu maaso ga Allah okuggyako mubaka. Qad khalat min qablihi ar-rusul, waliwo ababaka abaaliwo olubereberye lwe. Ate wa ummuhu siddiqa, yayina maama we nga mukyala mwesimbu wa mazima. Kaana yakulani at-ta'am, ekiraga nti yali muntu talina kimufuula Katonda nga bwe bamuyita. Nosanga omusajja profesa alinga alimu amagezi, asoma encyclopedia, asomesa abaana ku university, awandiisa obutabo bw'enjawulo obulaga nti muyivu. Era bawangalira akasozi ke bayita akasozi k'abayivu, sibo bakayita obusozi obwo bwa university si babuyita. Naye n'osanga omusajja alimu amagezi agategeera, n'ava mu mmotoka ya bukadde 2 n'agenda ekisubi n'afukamirira ekibumbe kyayita ekya Yesu,
takoma kumuyita buyisi wabula ne kye babumbye ekibumbe ye kennyini kyakakasa nti lino bbumba n'ava mu mmotoka majestically n'agenda ng'atambula n'afukamira n'akuba akabonero n'akiteerawo ssente. Profesa Allah yagamba nti ulaika kal an'am, mulimu abaddu abamu nga ku bubuze bwe bayira balinga nga bwolaba ebisolo, balinga bwolaba embuzi. Ne Allah yagamba nti bal hum adall, ate bo babuze nnyo n'okusinga embuzi. Man Masiihu bin Maryam, Allah yagamba nti Isa ono talina kyali, Isa Masiya mutabani wa Maryam talina kyali okujjako mubaka. Qad khalat min qablihi ar-rusul, waliwo ababaka abaaliwo olubereberye nga bw'olaba Adamu alayhi salatu wassalam yali mubaka, nabbi wa Allah gwe yakola mu nkola nga ya byamagero. Adamu alayhi salatu wassalam tamanyiddwa maama we, si bwe guli, tamanyiddwa taata we. Isa bin Maryam ekinene kyayina ate ye ku Adamu yayina maama we, abange kyekinene ku bibiri. Kati Allah n'aleeta aya endala nga imaamu wajjukira weeri. Allah yagamba nti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun. Allah yagamba nti nga mukyewuunya okutondebwa kw'omuntu omuddu ng'okyewuunya okutondebwa kwa Adamu nga talina kitaawe, talina maama we. Allah n'atonda mukyala we gwe bayita Hawa, talina maama we, talina taata we. Abaddu bakyewuunya okutondebwa kwa Isa, ayina maama we. Allah n'agamba nti la khalqu as-samawati, ate okutondebwa kw'ensi, okutondebwa kw'eggulu n'ensi, Allah yagamba nti akbar, kyekinene okusinga okutondebwa kw'omuntu. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala yumsiku as-samaa an taqa ala al-ard, Allah waniridde eggulu eryo obutatukuba, si kinene. Allah n'awanirira eggulu eryo bighairi amadi tarawulaha, eritayira mpagi gy'olirabako, si kinene. Allah n'atambuza omusana nga tegulina magulu kwe gutambulira. Abange abaddu abakafiiri beebuuze, ani awagiridde enjuba eyo n'etambula n'egwa emashariki n'etambula n'egwa emagaribi nga terina magulu? Lwaki tegwa? Allah n'awanirira omwezi ne guseeyeyo ekiro ne gutambula ne gugwa gye gugwa, ne gudda ne gugwa gye gugwa, tegulina magulu. Yamshuuna biha, gwe gutambuza. La khalqu as-samawati wal ard, Allah yagamba nti okutondebwa kw'ensi n'eggulu bannange kyekinene. Mukyewuunya kutondebwa kw'abantu batalina bamaama baabwe, batalina bataata baabwe, ne mwewuunya ono alina maama we, ekyo si kinene. Naye yagamba okutondebwa kw'eggulu n'ensi kyekinene mu maaso ga Allah. Allah n'atambuza an-nujum, ze bayita emmunyenye. Allah waniridde olukunkuuli lw'emmunyenye eziri waggulu awo. Bannasayansi baabalako kye baabala, obwongo ne bukoma nga buli mu millions and millions. Obwongo ne bukaddiwa ne bukoma mu kulowooza, tebakyayinza kubala kusukkako awo. Bestimate ng'obukadde 5 obw'emmunyenye. Ani aziwaniridde awo obutagwa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyakikola walam yakul lahu sahiba, nga talina amuyambyeko. N'omukkakkanya Allah tabaraka wa ta'ala afaanana bw'atyo, n'ogamba nti alina omwana. Abange ekigambo kibi abaddu abakafiiri kye boogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kitabo kye bayita Qasasul Qur'an, kino kyenkutte, Allah subhanahu wa ta'ala basoosa aya ze ne baleeta ebyafaayo ebya taarikh ebijja binnyonnyola ebyafaayo ebiri mu Qur'an, ng'ekimu ku byafaayo mulimu ekyafaayo kya Isa bin Maryam. Ku mulembe egyasooka wawangaala abasajja rajulaani, abasajja bano babiri nga baali basajja balongoofu. Kwaliko omusajja gwe bayita Imran, kwaliko omusajja gwe bayita Zakariya. Abasajja bano baawangaala nga balongoofu. Ne wawangaala abakyala abalala baali baluganda gwe bayita Hanna ne muganda we omuwala. Zakariya n'awasa muganda wa Hanna.
Imurani n'awasa Hana oba Hanna. Abakyala bano abawala ababiri emu ku bigezo bye baali balina mu dduniya muno nga Allah abagezesezza n'okuba nti tebazaala. Nga bw'olaba Allah we yagamba nti yakhluqu man yasha, atonda nga waba yagadde mu surati Zumara, ate yahabu liman yasha, atondera nga waba yagadde. Allah subhanahu wa ta'ala grants as he wills nga waba yagadde. N'agamba nti yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha. Allah yagamba nti nina gwentonera abaana ne muwa bawala, nina gwentonera abaana ne muwa balenzi, nina gwekolera mix ne muwa omulenzi nga bwe mufaanana ewammwe. Muli abawala basatu abalenzi babiri, nosanga omuwola omu abalenzi bana, nosanga abawala 8 omulenzi omu. Bw'atyo Allah akola mix. Naawe ono Allah n'agamba nti wayaj'alu man yasha aqima, atayira gw'ateeka mu dduniya muno ng'agenda mumugezesa na kigezo kya butazaala. Abakyala bano ababiri Hanna ne muganda we Allah yali yabagezesa n'ekigezo ky'obutazaala. Mukyala wa Imran yeegomba nnyo ng'abakyala bwe bafaanana okubeera nga naye ayinayokko ku mwana gw'azaala. N'ayitiriza ennyo okusaba Allah amuweeye ku ki? Ku mwana. Nga bw'olaba bannabbi bwe baasabanga Allah subhanahu wa ta'ala, habiri min as-salihin, nkusaba ompe mu balongoofu, nkusaba ompe omwana omulongoofu. Si bwe guli. Imran awangaala ne mukyala we ebbanga ng'omwana agaanye. Ne Zakariya n'awangaala ne mukyala we ebbanga ng'omwana tewali, emyaka mingi. Omukyala ono teyaddingana, teyakutukawo na ssuubi kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ne bwe yatugamba nti ekikyusa qadar, ekikyusa okugera kwa Allah kukyuka na nsonga eki? Dua, kusaba Allah. Allah asobola okukuwangaaza mu nsi muno nga kye yakuwandiikako nti ogenda mva mu nsi muno nga omwana tolina. Wabula ekiyinza okukyusa qadar, iksar, omuddu okuyitiriza ennyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kyokka kyekikyusa okugera kwa Allah. Allah era ebintu bye yatuwandiikako mu nsi muno ng'olina okuva mu nsi muno ng'ofunye accident bweti, akweseza n'obulwadde bwe buti. Kyokka ekiyinza okukyusa okugera kwa Allah, abange tuyitirize nnyo okusaba Allah. Omukyalo ono Hanna yawangaala ng'awankawanka okuba n'omwana, n'ayitiriza okusaba ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Wayitawo ebbanga eryayitawo, omukyalo ono afuna amawulire ag'essanyu, n'awulira ng'afunye olubuto. N'agamba baawe Imran, amawulire munnange ag'essanyu, Allah alabika yatwanukudde. Bwe mpulira bwe nti mu lubuto mpulira nina omwana. Omukyalo ono n'essanyu lye yalina n'agamba Allah nkuwerera, bw'onaamumpa omwana ono oba omwana yenna ono omwana gw'onaamumpadde ngenda muwaayo mu kkubo lyo ng'omwana ono akola daawa ng'aweereza ddiini yo, imma imam oba ngenda nga akola emirimu gyonna egikusiimisa, amakulu ng'aweereza mu muzikiti. Baali balina ze bayitanga tempo mwe baasaaliranga. Omukyalo ono awera mu maaso ga Allah n'agamba Allah omwana yenna gw'onampa nkuwerera ngenda muwaayo akuweereze. Ebbanga ne liyitawo omukyalo ono Hanna ng'ali lubuto, ebbanga ttonotono. Ekyennaku omukyalo ono disappointment gye yafuna, qaddara Allahu ma shaa fa'ala, Allah n'ageranga bwe yali ayagadde. Imurani n'afa ng'omukyalo ono tannazaala. Era omukyalo ono wayitawo ebbanga ttono, n'ennaku gy'alina olubuto lusembedde okuzaala, bwe yazaala omwana yazaala mwana muwala. Kyagamba Allah nti Rabbi inni wada'tuha untha, Allah omwana gwenzadde mwana muwala, walaysa dhakara kal untha, omwana ow'omuwala ono tabanga wa bulenzi. Amakulu omukyalo ono yalowooza nti agenda kuzaala mwana wa buwala, brother, mwana wa bulenzi.
anaasobola okubeera imaamu w'omuzikiti oba anaabeera mufuti oba anaabeera ani oba anaabeera ddaai naye ng'akoola abantu amakulu ng'akola emirimu egiki egy'amaanyi omusajja gy'asobola okukola. Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti mmanyi bulungi nnyo ky'okoze eki ky'ozadde, manyi bulungi nnyo ono omwana gwonga nti gw'ozadde wa buwala, nze manyi bulungi nnyo ky'okoze eki ky'ozadde. Era omwana ono gwe yazaala ye mwana gwe bayita Mariyamu. Naye nga mu kusaba kwe obwongo ebirowoozo bino byali nnyo ku mwana ow'obulenzi nga wulya gwayagala gwaba awaayo aweereze. Omukyala n'asiima ne Allah kye yamuwa ng'azadde omwana ow'obuwala, wa inni sammaytuha Maryam, era n'amutuuma n'atuumibwa erinnya erya Maryam. Omukyala azadde ono, omwana gw'azadde mukyala nnamwandu Zakariya rada Imurani bbaawe teyalaba ku mwana ono, naye Imurani ku bulongoofu bwe yayeera n'abantu be yali awangaala nabo bagamba nti Imurani abantu ab'enjawulo baddingana ng'okujja okumulambula, ne baddingana okujja okulambula omwana ono, ne baddingana okulambula omwana bamuwadde ebirabo, omukyala bamuwadde ebirabo olw'enkolagana ennungi Imurani gye yali alina n'abantu bawangaala nabo, nga n'abaasinga ennyo okulambula omwana oyo kwaliko omusajja mukulu gwe bayita Zakariya, Nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam. Omusajja ono omukyala n'awangaala ebbanga ng'alina omwana ono, nk'embeera y'abakyala baba banafu era babeera n'ebyetaago eby'enjawulo, n'asitowererwamu okubeera ng'alera omwana ono. Ebbanga ligenze naye olw'obulungi bwa Imurani bagamba nti nga abasajja bakulu bonna abaaliwo nga buli omu awankawanka okubeera nga yakuza omwana wa Imurani ku bulongoofu bwa Imurani ne mukyala we baali baliko. Naye ebbanga we liyitawo abantu bonna attention egenze ku mwana, buli omu ayagala kuwangala na mwana oyo. Zakariya n'abagamba nti omwana oyo ekisookera ddala nze mba kojjaawe, omukyala ono gwe nnina maama we baaluganda, yenkezo gye yabalaga. Baga nti basajja bakulu ne bakigaana, ne bagamba naffe Imurani yali musajja nnyo waffe, musajja waffe nnyo. Ebyafaayo biwanvu oba ebigambo bingi ebiri wano si mbadde njagala. Baga nti abasajja bano ne bakuba akalulu ali agenda okukuza omwana ono. Omuwandiisi agamba nti baawandiika ekkalaamu ne bateekako amannya gaabwe n'abasajja abalala abakulu abaaliwo, ne baseeka amazzi ga ne bagateeka mu kiba tugiyite ebbaafu, ng'ekkalaamu enaasigala ng'eseeyeeya kungulu ng'ewandiikiddwako erinnya omuddu oyo agenda okukuza omwana oyo. Enakka wansi amakulu abo tebagenda kukola ki? Bonna ne bawandiika amannya, agamba nti baali abasajja nga 6. Bwe baawandiikanga ne Zakariya kwali, ekkalaamu ziri zonna ze baateeka ku mazzi zonna ne zikkirira ne zisinkinga mu mazzi, kungulu ne kusigalako ekkalaamu emu eyani eya Zakariya. Amakulu nga Zakariya yagenda okukuza ki? Maryam binata Imran, muwala wani wa Imran. Ne bamumuwa. Bwe bamumuwa, Zakariya yali alina omuzikiti gwakulira oba tempo nga bwe baagiyitanga ebiseera ebyo. Zakariya ng'alaba ekifo kyokka ekiri sefu wayinza okukuliza omwana ono, ayinza mumukuliza mu kifo ekyo. Era bagamba nti yasima oba n'azimba omuzimbo gwe yazimba nga gwa wansi, nga gukka wansi, era ng'alina amadaala ge yakozesanga okukkirayo okutwalayo ebyokulya n'ebyokunywa, aprotectinga mwana ono kumutaasa ku basajja basedduvutto, kumutaasa ku bavubuka bayaaye, kumutaasa kwonooneka. Omuzadde ow'obuvunaanyizibwa yenna kyayina okukola eri muwala we. Zakariya bw'azimba omuzimbo ogufaanana bwe gutyo, bagamba nti buli wakkiriranga bw'ati n'ateekayo emmere, ataddeyo ebyokunywa, n'amala n'asikawo eddaala. Bwe yagendangayo n'assaawo eddaala n'akkirirayo. Ebbanga liyita, Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atunyuza mu surati Maryam. Maryam aba ali awo asiriikiridde,
agenda okwekanga omuntu eyamulabikira fatamassala laha basharan sawiya, n'alabikirwa omusajja eyajja nga nifaananyi kyaki kya musajja. naye Maryamu omukyala oba omuwala ng'ekisuubirwa abawala bonna aba ummeeno balina okwogera oba balina okuwangaala. Maryamu n'agamba nti a'udhu billahi minka in kunta taqiya, nsaba Allah akuntaase musajja gwe, nsaba Allah akole ki? Neekingiriza eri Allah nsaba Allah akuntaase, bw'obanga ddala ti Allah tonkwatako tonsemberera. Leero bannyinaffe kicupa kya sooda asanyuka n'agwa ku bire, ecupa ya sooda n'ekuweesaayo obulamu bwo. Omuwala omusiraamu oba omukyalo, ekicupa ekya sooda minati meidi n'owulyange essanyu likutta bangulidde kipusi ng'oba waalayisi nnyo. Awo laba mulaga bulazi kasimu buno bw'okuseereza nga kafu, n'atunula ati n'asamaalirira obwongo ne bumuggwa namu kasimu. Omuvubuka n'akwendako lwa ssimu. Abange tubeere abaddu ab'obuvunaanyizibwa, abakyala abavubuka tubeere beegendereza nnyo, tubeere abaddu abamanyi valu y'abannyinaffe. Bw'oba oyina mwannyoko muteekeko ebirowoozo, bwe kiba kyetaagisa kuba muvubuka mumenya mukube. Beewuunyisa abavubuka b'ennaku zino, alina baayita muko wa paani olumuwaayo 1000 ne beera ku muganda ola nusu 1000 oba oyina bulungi amagezi. Era abavubuka basanga omukwano okubatta, okwagalana kwe baagalana. Omuvubuka ono alinganga alimu amagezi naye nga temuli, yasendera mwannyina omusajja oba omuvubuka amwendako. Abange tusse ebirowoozo ku bannyinaffe, n'abawala bali oba abakyala bateeke ebirowoozo beekuume. Maryamu ayogera ekigambo buli mukyala yenna kye yali tadde mu birowoozo bye ne mu bulamu bwe. Yagamba omusajja ono oba ekifaananyi Jibuliru alayhi salatu wassalaamu kye yajjiramu, n'amugamba nti a'udhu billahi minka, neekingiriza Allah akuntaase musajja gwe, tonsemberera tonkwatako. Ebiri awo bingi. Ne Jibuliru n'amugamba nti ekindeese nzize okukuwa amawulire ag'essanyu. Allah subhanahu wa ta'ala agambye ogenda kuzaala ki? Naye nga wayiseewo ebbanga ddene nga mukyala muwala akuzeekuzeemu, amuwa amawulire ag'essanyu. Amugamba nti Allah agambye ogenda kukola ki? Kuzaala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza. Maryamu kyava abuuza omusajja ono aleese amawulire ag'essanyu, nyinza nti okuzaala ghulaamun walam yamsasni bashar, nzaala nti nyinza nti okuzaala nga nze siina musajja, sibeerangako na musajja, ate walam akun baghiya, ekirala siri mukyala mwezi, nze siina musajja. Ekyokubiri siri mukyala mutambuze. Jibuliru n'amuwa amawulire ag'essanyu nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye ye bw'atyo Allah waba ayagadde ensonga yonna gy'aba ayogedde, ayogera bwogezi kibeere ne kikola ki? Ne kibeera. Amawulire ago n'agamuwa. Tuddeyo ku Zakariya. Maryamu amawulire ago agategedde. Allah bw'amusukkulumya ku bakyala bonna n'atandika okubeera nga Maryamu ono baamugabiriranga ebyokulya special nga biva mu jjana. Zakariya ali musajja wattu muzeeyi, lumu abajja agulula n'ebyokulya, ataddeyo eddaala, aleese ekimere, aleese ebyokunywa. Wajjada indaha risqa, agenda okusanga Maryamu ng'ali ku kijjulo makeke, kivudde wa Mungu. Omanyi ebyokulya ebive wa Mungu bireke obwongo obuyinza okukaddiwa, kuba tetuyinza birowoozaako. Tuli abaddu Allah bwe yawanga manna ne salwa ma'idatan min as-samaa, ekijjulo nga kiva mu ggulu kyewanga Bani Israel, ne kikka nga kiri well prepared, tekyetaagisa kuwaata kuba sigiri kufumba kukola ki,
ng'obadde kulya kasomera bisimillah ng'olya abaddu abamu Allah be yakolera ebinene weebityo kwaliko Maryam binata Imran alayha salatu wassalam omukyalo ono dumu Zakariya amusanga ali ku kijjulo tunuye omuzadde w'obuvunaanyizibwa kye yabuuza omuwala anna laki haadha owange Maryam ebyokulya bino byolya obijjeewa otunuye n'abazadde b'ennaku zino alaba muwala we nga alina jiribaabu mpya tagimugulirangako n'amulaba n'engatta empya n'alaba mutabani we n'essimu n'alaba namulaba ne laputopu amulabye yali akubuuzizzaako oba wali omubuuzizzaako oba omuzadde yenna yali abuuzizzaako muwala we nti owange anna laki haadha muwala wange ate ebyo wabijjeewa nga sibigulirangako naye alina omuvubuka amwendako bw'amugulirayo engatto n'amugulirayo ekijaala oyo naaba alina ne imaani n'amugulirayo sikaati ne bulawuzi n'amugulirayo akapale n'akafulumiramu mu nju omuzadde n'anyenya mutwe Sumayya akuze Sumayya omulabi Sumayya oyo Zakariya omuzadde w'obuvunaanyizibwa abuuza Maryamu nti Maryamu nze mu byoli ekyo sikimanyi ekijjulo ekyo kyolya wakijjeewa n'amugamba nti huwa min indillah kivudde wa Allah agabiryanga waba yagadde bw'amuwa amawulire ago Zakariya obwongo bwe ne bujjukira ne bumanya nti Allah omwana ono amufudde omwana ow'enkiso amufudde omwana ow'enjawulo ku baana bonna security n'amyumyula yayongera kunyweza security bagamba nti Maryam Jibuliiri wali we yajja omuwa amawulire ag'essanyu yafuuwa mu lugoye lwe yali ayambadde mu kijaala kye kino kijiribaabu n'amufuwamu omwoyo gwa Isa bun Maryam wayitawo ebbanga Maryamu alya byalya Allah subhanahu wa ta'ala amugabirira obubonero bw'omukyalo okuba olubuto ne butandika okumweyolekako ng'abulaba Maryamu bw'afuna olubuto mu mbeera efaanana bweti Zakariya obwongo ne bweyongera okukakasiza ddala nti ng'ono bw'afunye olubuto oba bw'agenda okuzaala bingi awo Maryamu bye yamugamba n'ekyolubuto n'akitegeera Zakariya n'akakasa nti nange omukyala nkakasa asobola okukola ki oddufuna ono Allah gwakoledde kino nga talina musajja nange omukyala wange asobola okukola ki Abayahudi okumanya babi abaddu abakuza Krismasi babi nnyo bo mu bitabo byabwe ebimu bye batemerera Zakariya nti yayenda ku Maryamu n'amufunisa olubuto kigambo kiwunya kibi naye nga levulanje ono pasita simaya kibishopu papa talinamu nsonyi kuyisa ku lulimwe ku kigambo kinene ekyo kitemera nabbi wa Allah ate obwongo obutono n'amala n'avayo ne yeewuunya nti Maryamu ono yazaala nga tabangako na musajja naye mu bitabo byabwe ate babutemerera nti Zakariya ate ye taata waani wa Isa bun Maryam ate mama ne bayita Isa ti ate mwana wa Katonda kwegawula abasajja abakendeevu b'okutegeera Maryam Zakariya naye n'anyiikira okusaba Allah subhanahu wa ta'ala era bagamba nti naye waayitawo ebbanga ttono mukyala we naye n'afuna olubuto Allah n'amusanyusa n'omwana gwe bayitaani Yahya tubitegedde bulungi ebbanga bwe litambula Maryamu ono Zakariya yali amukuzizza naye nga si mwana we ng'akaseera Zakariya biwanvu ekyafayo ekiwanvu Maryamu n'asalawo akwate ekkubo agende azaalire ewaabwe e Yerusaalemi oba gye bayita Jerusalemu siyo bagiyita mu luzungu n'akwata ekkubo agende azaalire gy'alina okukola ki okuzaalira oba gy'abeera n'akwata ekkubo n'agenda naye mu kkubo awo ng'agenda ebbanga litambudde n'ebiseera by'okuzaala bituuse kyafayo tukifunze atuuka mu muti gw'entende olubuto lumulumye awulira atambuzza bigere awulira akooya awumuddemu Maryamu bw'atuula bw'ati awumuddemu asiriikiridde mutuufu agenda okulya nga olubuto lutabuse essaawa y'okuzaala ekoze eki essaawa y'okuzaala etuuse naye ate nga distance ekyaliwo okuva waali
ogenda eri gy'alina okuzaalira nga wakyaliwo distance nnene. Abasiriikiridde bw'ati mu muti gw'entende wallahi agera okulyanga omwana yessaawa. Ennyonta emuluma, enjala emuluma, waatudde oba we yatuula agenda okulaba ng'alaba entende waggulu. Bagamba nti ebimu ku byamagero Allah bye yamukolera omuwandiisi ono bye yawandiika, ng'ennyonta emulumye asabye Allah amazzi, atambulira mu ddungu, Allah n'amuggira amazzi ne gatandika okufukumuka nga gava mu mirandira gy'emuti gw'entende. Agenda okugerawo nti okusimaasima okubikkulawo ettaka ng'amazzi gavaayo agali piwa. N'anywa ku mazzi ago, agenda okulya ng'agenda awulira ali relieved. Enjala emuluma ayagala kulya na ku ntende. Allah n'agamba nti kwata omuti gw'entende okole ki? Onyenye. Amutumira Jibuliru. Kati mu prosesi y'okukwata omuti gw'entende guno n'amaanyi amangi anyenye, bagamba nti mu koosi eyo n'amaanyi ge yakozesa, prosesi eyo mwe yazaalira. Naye olubuto olwaluma Mariyamu n'agamba nti mittu qabila haadha, singa nafa nga sinnaba kutuuka ku kino. Awo tujjawo omusiraamu yenna alina amagezi, teekayo nnyo ebirowoozo ku maamawo. Kiba kibi nnyo maamawo olubuto muluma nga bwe lwamuluma naye nga tomuwulira. Ayinza okwejjusa n'agamba nti mittu qabila haadha, singa nafa nga sikuzadde mwana gwe ku nnaku gy'ondabizza, singa nafa. Asalamu abasinga balowooza nti okuba n'obusente, maama ono n'omuweza sente ku mobile money kyekiraga obwebbeeyi n'okumwagala. Ayagala okukulabako, ayagala okukutunulako, ayagala ogende waali omuwoleze ku lugoye lwe, ayagala ogende waali omugweko mu kifuba, ayagala ogende waali omusale ku njala, ayagala ogende waali omulongoosereze wasula. Alabbo balowooza nti okulaga obugaggagagga n'osindika akamotoka mu kyalo ne katwala fulutusi katutte biki biki. Omwana oyo mulungi, teri kisanyusa muzadde, ebimu ku bisanyusa omuzadde ng'okukutunulako, ng'omuzadde okukwatako mu ngalo. Wallahi bya bbeeyi. Mariyamu olubuto lumuluma naye yagamba nti mittu qabila haadha, singa nafa nga situuse ku mbeera eno gyenkola ki, gyendiko, kyenjagaddeyo okuddayo wali. Mariyamu n'akwata omuti gw'entende ogwo mu kunyeenya ati okunyeenya alye ku ntende, n'amaanyi ge yakozesa n'asindika omwana n'abeera nga yamuzaala. Bw'azaala omwana ono olwedda amazzi gazze dda, anaazizzaako ku mwana, amulongoosezza, amusibye mu lugoye lwe yali alina, neeyongerayo n'olugendo ogenda e Yerusaalemu oba Jerusalemu gye yali awangaalira oba ewaali bazadde be, ewali amaka ga Imran. Bw'akwata ekkubo ogenda, obudde ne bumuzibako nga tannatuuka waka, n'ayingira mu kiraalo eky'omusajja omu yali alina al-ghanam, eggana lye yali alunda mu kiraalo omwo ekyendiga. N'ayingira omwasula omwo, oluvannyuma agenda kweyongerayo. Otulo ne tumutwala n'obuko bwe yali alina, amaze n'okuzaala, n'awummulira omwo ne yeebaka. Omusajja ono w'eggana lye, omusajja omulunzi w'ebiriga bye, akeera ku makya okujja okugulya ebiriga bye bigende bikole ki, endiga zigende zirye zinywe. N'asanga omukyala ng'ali mu kiyumba ky'endiga. Omwami ono kyamuyitirirako, yadduka kuyita bakyala banne, naga nti bannange mujje mulabe omukyala azaalidde mu kiraalo. Kyobula abakafiri balina entegeera nti Isa buni Mariyamu yazaalibwa mu kiraalo. Entegeera eyo nnafu era tebamanyi, teyazaalibwawo. Mariyamu yawummulirawo buwummulizi. Omusajja ono ajjadduka n'abantu abalala bonna beewunya omukyala, bane omukyala azaalidde mu kiraalo, omukyala azaalidde mu kiraalo. Tulabe gye yazaalira mu kkubo eri nga tannatuuka na wano. Abaddu bajje basome, beetaaga okusomesa ennyo. Abakatuliki, Baprotestant, Seventh Day, emmere ya Mungu bali ya bwere, n'ebibajaguza tebabimanyi. Bagera kunywa omwenge gwabwe, bafuke mu ngoye, bazikolemu khala,
mbolo lyesanyu nga nego basanyukira tebamumanyi tebamanyi waje yazaalibwa atya bali kubikwate ne Maryam abaali bamumanyi kati omwana ono alingangamu siye mwana wa Imran omusajja omukadde omulongoofu yali wano bonna bagenda omutegeera nga bamumanyi. Maryam emu ku yabuuza Mungu eno betaakonyeeko yabuuza Allah subhanahu wa ta'ala nga Jibuliireze nti abantu n'abakakasa ntya abantu n'abagamba ntya n'abamatiza ntya. Allah subhanahu wa ta'ala nanga nti byonna bakubuuza ku mwana ono gusonga busonzi kuki omwana wa nnaku wa lunaku oba nnaku bbiri. Maryam ava wano we yasula akwate ekkubo okweyongerayo ewaabwe ebbanga distance ntono atuuka ewaabwe bonna nga bamulindiridde abaali bamulinze bonna nga bwemwewuunya. Ya ukhti Harun ma kanat owange Maryam maama wo teyali mukyala mutambuze taata we yali musajja mwesimbu teyali muntu w'abakyala teyali bamulaga obulongoofu bw'abazadde. Maryam omwana ono gw'olina wamugjeewa fa asharat ilayhi n'asonga kuki ku mwana ono. Emu ku byamagero bya Isa ibn Maryam Allah byeyamuwa yabitandika akyali mwana muto bebi tannamera n'amannyo talina wadde olulimi mu kamwa n'agamba nti inni bwegamba aya inni Abdullah nze ndi muddu wani. Kati abamuyita Katonda bakijjawa ye kennyini yeekakasaako n'agamba nti inni Abdullah atani alkitab waj'alni nabiyya Allah ampadde ekitabo era n'anfuula n'ennabbi awsani bis-sala waz-zaka Allah ndagidde okubeera nga nsaala n'okuwa zaka. Katonda ayinza okuwa zaka Katonda ayinza okusaala Katonda ani aba yamuwadde ekitabo. Allah yagamba nti laqad kafara alladhina qaalu baakaafuwala bajeemera Allah bonna abagamba nti Allahu huwa al-Masih bin Maryam Allah ye Yesu Masiya. Allah n'agamba nti wama min ilahin illa ilahu wahid abanga teriyo Katonda okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Allah yagamba mu ayat wa qala al-Masih ya bani Israil i'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Isa ibn Maryam yabalagira yabagamba nti musiize Katonda wange era Katonda wammwe. Isa ibn Maryam ayogera ebigambo ebyo kati wanene obava kalumannyo era nga ayogedde ebigambo ebyo nga mwana muto. Fakhtalafa al-ahzab min bainihim abantu bwe bawulira Isa nga ayogera beteekulyamu emiteeko emeka emiteeko esatuulirize ewali ekinyusi n'okubula kw'abaddu. Isa ibn Maryam kasayogera nga mwana muto omuteeko ogusooka obwongo bwazitowererwa ne kigaana okujja mu bwongo ne bagamba nti ono ayogedde ono alina okubanga mwana wa Katonda ono omwana n'ayogera nga muto bw'obwongo bwazitowererwa nga bolaba kinene omwana okwo tebanneewuunya kuzaalibwako nga talina taata we n'ate bo beewuunya nnyo ekyokuzaalibwako omwana ono okwogera nga muto ne bagamba omwana ono okwogera nga muto alina okubanga mwana wa Katonda amutusindikidde. Abalala ne babawakanya abaali balina imaani baali balabanga balina imaani obbasinga ne bagamba nti nedda ontayinza kubanga mwana wa Katonda ono alina okubanga Katonda yennyini. Katonda jidde mufaananyi ky'omuntu alina okubanga ono Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti laqad kafara alladhina qaalu inna Allaha thalithu thalatha. Bamala dde okujeemera Allah baakaafuwala bonna bagamba nti Katonda ali omu kubameka ali omu kubasatu. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Allah yagamba nti wanaaba tebalesseewo kwogera kigambo kya bulimba ekyo nti Katonda ali omu kubasatu gye bayita Holy Trinity. Beewuunyisa abana abasiraamu omusanga akola CRE omunoonyaako ki okujjako oyagala kuluta dda kuba ebigambo byennyini yoogera butwa omusanga akola CRE era nga mukashoni ze baleeta leeta obujulizi obulaga nti Yesu mwana wa Katonda. Omwana nno olwo ali mu kukola UNEB, mwana wa musiraamu, mwana wa haji,
neererejja n'awandiika paragraph singaana annyonnyola bujulizi obulaga nti Yesu mwana wa Katonda, omwana ow'omusiraamu oyinza okukola CRE obwongo oba bukola bulungi. Omuteeko ogwokusatu, Allah gwe yawa entegeera ennamu era Allah nga yentegeera entuufu naffe gy'atwagaza, babagamba nti bannange omwana ali oyo nga bw'ayogedde atugambye nga mwenna muwulira nti inni Abdullah, nze ndi muddu wani? Oyo muddu wa Allah. Kyokka bano abalala abaaliwo ne bawakanya omwana ye kyeyayogera nti omwana oyo lwakwogera bw'atyo naye alina okubanga Katonda oba alina okubanga mwana wani. Naye ng'omwana oyo bamusongako Mariyamu, Allah tuyinza mu Qur'an watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila, ebigambo bya Allah byajjula bya mazima tebiriamu kyekubira. Allah omwogezi w'amazima atugamba mu Qur'an nti Isa bin Maryam yagamba nti inni Abdullah, Allah ampadde ekitabo ate waja'alni nabiyya. Omuteeko ogwokusatu guno bannaqiida abaali abakkiriza abatuufu ne bagamba nti Isa bin Maryam ono ayogedde kyayogedde, ali ekyo kyennyini kyayogedde, agambye nti inni Abdullah, nze ndi muddu wani? Muddu wa Allah. Tutwale ekyo abantu beeyawuddemu, buli omu n'entegeerayo obwongo nga bwe bwamuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alina abadde awamu bo bwe yawa entegeera entuufu ne bakasaddana nti Isa bin Maryam muddu wani? Muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu bali mu keetegeekera okunywa mwenge gwabwe, bagenda kulya embizzi, bagenda kujooga mungu, bagenda kukola obwonoonefu bwonna, naye bonna babukole. Allah yagamba nti alladhina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una, balya banywa ويتمتعون يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام بليانا ولا بيبسروا لأن يقامت والنار فأوى الله يقامت والنار مثوى لهم الله يقامت مزمدلوا مريرو بيبدوا بوابوي كما جوغي مونغو بقولي بالناي بقولا بمتبري دي قامت چنيني الله سبحانه وتعالى اسمه غياف يقامت إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Allah balize olunaku amaaso gawe gayina okulalambala, abaddu amaaso gayina kulalambala nga bonna bejjusa bakaaba amaziga, ya rabbi rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan. Allah nkusaba onzizeeyo nkole emirimu emirungi, nkole fima taraktu, emirimu emirungi nalina okukola egitali gayira alladhi kunna na'mal, egitali gino gye nakola. Naye omuddu tagenda kufuna chance erongoosa. Abooluganda abakkiriza Christmas si yaffe, mazambi oba zambi mazambi amanene. Omusiraamu yenna okuwishinga omuntu Christmas, zambi erisinga omuntu okunywa omwenge n'atamiira, zambi erisinga omuntu ayenze, zambi erisinga omuntu, zambi minal kaba'ir. Lwaki zambi ddene? Kuba lirina ebintu bino bibiri wammanga. Buli wowishinga omuntu yenna Christmas oba okakasa nti Yesu mwana wa Katonda. Buli wowishinga omuntu yenna Christmas oba okakasa nti Yesu Katonda, nga bwe babyogera ebigambo ebimeka? Ebigambo ebibiri. Era buli wowishinga omuntu yenna Christmas oba okakasa nti inna Allaha thalithu thalatha, Allah ali omu ku bameka? Ku basatu. Ate nga Allah agambye nti laqad kafara bakafuwara, si bakkiriza. Bonna aboogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Abange Christmas si yaffe. Abadde abali ku social media, abali ku WhatsApp, abali ku Facebook, abali ku Twitter, oyera ogenda okulaba akamesagi nezina essimu ezaffe ezimapeesa, era ogenda okulaba nga baweereza kimesagi happy Christmas, happy New Year. Abange ebigambo ebyo si byaffe, wabula ffe tulina kubeera nga tubivumirira. Bigambo binnyo binyiza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tubyewalira ddala. Kyensembyeyo nga mmaliriza ebigambo byange, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika Isa bin Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a. Allah yabuuza nti kiyinza okuziyiza Allah, kiyinza okulemesa Allah singa aba yagadde okuzikiriza Isa bin Maryam ne maama we na byonna ebiri mu nsi. Abange Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala tazaala, teyazaalibwa, talina bwetaavu, self independent. Isa bin Maryam yasabanga Allah, bennyini babina mu bitabo byabwe. Isa bin Maryam yasinzanga
amafu otugambe nti Yesu Katonda yasinzaani Yesu yasaba balina mu bitabo byabwe ebimu ku yamujwetekako Simeya yali mu lyato n'asumagira Katonda n'asumagira eryato ne litabuka ne bamuzuukusa munnange gira jaye n'avaayo n'asaba emikono yali asabaani ati otugambye nti ali omu ku bakatonda oba otugambye nti Katonda yali asabaani kikulaga entegeera ennaku gye balina n'ekisembereyo ddala abanga abasiraamu mbeewaza tetukkirizibwa kuvuma Isa bun Maryam tetukkirizibwa kukola ki kumuvuma byonna bye muwandiikako ebimukakkanya ffe tulina bivumirira nga bw'olaba ekyafaayo kyabwe ekyobulimba kye baageta bifirimu byabwe era mbeewaliza ddala abaana bonna obutalaba kifirimu kyabwe ekyo kye bateekako ekya Christmas butwa byonna ebirimu bya bulimba ne balaga Isa bun Maryam nabbi wa Allah ne bamwambula n'asigala mu bokisa ne bamukuba emiggo ne bamute Allah tayinza kuleka nabbi we n'anyoomolwa mu mbeera efaanana bweti Allah yagamba nti wama qataluuhu wama salabuuhu walakin shubbiha lahu Allah yagamba nti nabbi wange tebamukubangako tebamubambangako ku musaalaba tebamunyoomoolangako mu mbeera efaanana bweti ne Allah yagamba nti bamwefaanaanyiriza n'ebirala bingi nnyo ebibamutemerera simanyi akola biki bingi ebiri mu bayibuli yaabwe naye nga byonna eboogera tebabirinaako okumanya nabwe kityo mbeewaliza ddala okuyuzayiza Christmas si kwaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti si mugayaavu amma ya'mal adh-dhalimun Allah si mugayaavu abalyaza amaanyi ebyo bakola Isa bun Maryam teyazaalibwa mu kiraalo Isa bun Maryam yazaalibwanga bwe tulabye kyamagero kya Allah omuddu yenna nga azisowereddwa ng'alaba ekya Isa kinene sookolowooze ku kya Adamu alayhi salatu wassalam ekyo n'omwana alina obwongo obutandisa okwogera okimubuuza n'akikuddamu naye kyewuunyisa ne kirema profesa okubeera ng'ategeera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yahdi man yasha alungamye gw'abeera akoze eki gw'aba ayagadde ate yudillu man yasha era n'abuuza gw'aba ayagadde naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omuddu yenna ayagala obulungamu inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin omuddu yenna ayagala obulungamu Allah talunganya muntu mwononefu naye kyoba oli awo abasajja abo okubeera nga Allah tabawadde hidaaya bayinza okuba nga mbeera zaabwe za bwononefu naffe abasiraamu tulina okwegendereza okwesamba ebikolwa byonna ebyobwononefu tuyitirize nnyo okusaba Allah tumugambe nti ya muqalliba alqulub wal absar thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika Allah tukusaba onyweza omutima gwaffe otutte nga tuli basiraamu otuwa okukugondera n'okukola ebyo byonna byokola ki byoyagala naye nga bannange ekigambo ekyo kibi nga bw'olaba omusiraamu n'okuyozaayoza omwaka okuyozaayoza omwaka si kyaffe era ogenda okukola musiraamu happy new year abaddu beewunyisa abajaguza omwaka guno yaguvuma nga gutandika n'ogujja n'aguvuma talina mwaka gwe yali atavumye bannaye tuwonya ekyaka bannaye omwaka Allah yagamba nti shatamani abdi omuddu anvuma naye nga tekimugwanira kunvuma ate wakazabni abdi omuddu nannimbisa wama yambadde lahu nga tekimugwanira kunnimbisa nabbi Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti omuddu yasubbu ddahari anvuma buli lwavuma omwaka ana ddahari ana uqallibu allayla wannahar nze nkyusakyusa obudde nembuzibya nembukeesa buli omudde woovuma omwaka oba ovumyani oba ovumya Allah n'agamba nti era omuddu annimbisa buli wannimbisa oba okunnimbisa kwannimbisa mu hadithi alqudusi eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuddu agamba nti nina omwana tukingwanira kuba na mwana subhanallah huwa alghani yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala omugagga talina bwetaavu talinga bitonde bye byatonda subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh